Tukwaniriza mu ssula yaffe ey'okubiri egamba nti tukyala eka Buubiro. Tukyala eka Buubiro ye ssula yaffe ey'okubiri mu kitabo kyaffe kino ekya Kikonyogo. Agamba nti ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi gwa Muzigo mu mwaka gwa 1954 ku ssaawa 4 n'ensitula ne Kaweke nga tuva mu maka gange agali mu Mabira ne tugenda eka Buubiro okulaba ku baagalwa baffe abatuzaala. Obudde bwali bwa mukalwe nga kasookedde enkuba etonnya wakaakawo ensakya 2 kale bwe ngamba nti mu kkubo temwali nfuufu wadde ebitoomi mba mutuufu. Bwe ntyo ne kiba kyangu okumala olugendo lwaffe luno olwali lukunukkiriza kumpi mayiro nga 12. Nga tumaze okwekkata mu Kabuubiro baatukubira emizira mingi nga bwe yali empisa yaabwe eya bulijjo. Obumwanyi obweggwoowo baabuwanulayo mu nkanga gye bwali bukukuliddwa, emitasalanjala gyasalwako emitwe n'eddigobe ne lisoosootolwa. Nga tumaze okuyiikirwa amanzaali kumpi ge twawugako obuwuzi. Kitegeeza emmere yali nnyingi ate ng'ewooma, ne balyako yali nnyingi baawugako mpuge. Twatuulako awo n'ab'emikwano emboozi n'egwa amakerenda. Ne tutandika okubaalabaala, obudde bwe bwamala okumenyeka ne tutandika okubaalabaala nga tulambula ku b'ekyalo. Munnange Kaweke ye yankulembera anti nze ng'ekyalo sikimanyi bulungi ate nga n'abasenze abaliko abasinga era nga sibamanyi baali bajja. Agamba nti mu kusooka nalowooza nti eyo gye twagendanga tukyala tunaafuna okwanirizibwa okw'ebbugumu nga kwe twali tufunye mu bakadde baffe, naye kyambuukako okulaba nga si bwe kyali. Buli we twatuukanga olwamalanga okutubuuza ne batandika okunteera agagamba agasongovu agatatuukana. Ebyayogerwa byali bingi naye mu byo ebyasinga okuddiŋŋanwa ng'enfundo ennyingi byali bino. Yee maama Kaweke, ogirwako enkoofiira olaba otuleetera eno tomusanga eno ewaffe, oyo akoma eri mu bagagga banne. Ebigambo bino byanneeraliikiriza nnyo kubanga nze mu bulamu bwange nali sigezangako kwewulira wadde okuyita ku muntu nga simubuuzizza oba obutamutwalako mu mmotoka yange. Kale saalema kulowooza nti osanga bannange abo baali bankwatibwa bujja kubanga mu bigambo by'obuuma nali mbalengezza bulengezza. Nasooka n'ensirika naye oluvannyuma ne ntandika okwewuunaganya nga njagala Kaweke ono ambuulire oba awulire mpulire kyaddamu. Bwe yampulira n'ambuuza ensonga kwe nali nsinziira okwewuunaganya n'okukuba emimiro, nange kwe kumubuulira. Mu kifo ky'okunziramu ebintu eby'amagezi yangumyagumya bugumyagumya mbwe naaye tofaayo mu ebyo, abantu beeno tebannaba kugunjuka kuggwamu mpisa za kikopi. Bw'atyo Kaweke bwe yanziramu. Nga ne Katonda ebutonda ndaba njogera mazima nti Kaweke alina ebintu bingi byankweka mu mwoyo gwe. Kyanneewuunyisa nnyo era kikyanneewuunyisa era kirinneewuunyisa okulaba ng'enfiira bulago yange endyamu olukwe. Ku ludda olulala tekyanneewuunyisa kubanga Abaganda bagamba nti ng'ola naye enkejje enjokerere yakuyita dduma bikalu, ate ne kulemberamu yakuleega entumbwe. Kaweke newankubadde yali munnange nnyo bwe twakyakalanga, naye bwe twatuukanga mu batanjagala ng'abategeezanga bwe neewulira. Ku ssaawa eyo saalina kyakukola wabula okusirika ne mbeera awo nga munyolera ensingo nga kinkoona ate nga kinduguda okugenda okuddamu ak'obuntu nga tutuuse w'omusajja yayitibwanga Mawangala. N'addamu endasi olw'okubanga Mawangala ono yali antuukidde ku kye nali njagalira ddala. Yantegeeza
yansaba nonda olunaku ngende ewaabwe eyo mbattire ku nkofu ezaali zibamalidde ebinyeebwa ne kasooli. Okuyiga gwe gwali omulimu gwange gwempummuliza ebirowoozo nga mmaze okukuluusana n'okukabasanya n'emirimu gy'Abazungu. Bwe ntyo nakkiriza mangu era ne tulonda olw'omukaaga olwali luddirira lwe tuba tugenda tuyiggirako enkofu. Anti nga nnaŋŋanda wange eyali abeera entinda bw'akusiikira enkofu n'ogirira ku ddigobe eggule ng'osigala weenuguuna. Bwe twava ew'amawangala ne tugenda tusiibula bakadde baffe ne tukwata eridda mu mabira. Tuba twakavugako ebibanja nga 10 Kaweke n'ansaba nnyumirize emmotoka. Ng'amaze okufuluma ebweru yansaba mbu mugoberere gye yali alaga naye nze ne ŋŋaana. Nagaana nga ndowooza nti osanga n'eyo baali tebalwa kunjogerera mafuukuule. Yalaba ŋŋaanye ye kwe kuvaamu n'akyama ku kayumba ku nnyumba eyali awo okumpi kyokka nga baagizimba wala n'ekkubo. Mu kuvaayo Kaweke yajja awerekerwa omusajja gwe nali simanyi ate ng'omusajja oyo ayogera ne Kaweke mu ngeri eyali eraga kyamukuutira. Bwe baali banaatera okutuuka mu mmotoka omusajja yawetamu n'addayo kyokka yali tannaddayo. Nalina ebintu bingi bye namwetegerezaako. Neetegereza bino. Kyanneewuunyisa nnyo okulaba nti buli lwe natunuuliranga omusajja oyo ng'emmeeme yange etyemuka. Musajja w'abandi yali mumpi wa kitema, muddugavu tibitibi ng'alimu n'akabbululu. Yali muddugavu tibitibi, ennyindo nga ŋŋanda, emimwa nga gya kababi, n'amaaso nga gamulengejja, n'ebitundu bye ebirala eby'omubiri bye soogeddeeko nga tebitiisa. Bwe yatambulanga ng'abaligamu katono, bwe yayimiriranga ng'ayiguliza saagala muntu ate yayimirira ayiguliza, saagala. Ate bwe yabanga ayogera nga buli kigambo akiwerekerezaako akabonero ak'emikono akalaga okumalirira. Kyokka newankubadde ebyo byali bityo, nze neeyongera bweyongeza okuwulira nti omusajja oyo yaliwo lwakweraliikiriza mwoyo gwange. Kyennava musimbulako amaaso ne neebuzaabuza nentunula okutuusa lwe nawulira nga Kaweke aggula oluggi lw'emmotoka. Nza okubeerawo omuntu ng'olaba akweraliikiriza. Kaweke bwe yayingira mu mmotoka ne mubuuza erinnya ly'omusajja oyo ng'ate eno bwe nsimbula emmotoka yanziramu nti yali ayitibwa Kawaatwa. Kawaatwa ono gattako Paatiriisi ne Mawangala ne Waddanga ate n'osembyayo ono munnaffe Kaweke so nga ye yali omukulembeze. Be bantu abanjolekeza obuzibu obuntuusizza okuwandiika bino. So nno bambi Kaweke ono yali munnange nnyo enfiira bulago. Kaweke. Ekyokusaalirwa ebyo byonna nali sinnabimanya mu kiseera ekyo, wabula navuga buvuzi mmotoka n'enfubutuka ng'akataayi. Mu maka gange twayitawo oluwunguko nga tweyuna okutuuka e Kampala nga bukyali. Batuteereko ekyeggulo nga tuli mu kkubo natandika okuwulira nga ne Kaweke anfuukidde ekitereke ekitudde mu mutima gwange. Nakanda kwebuuza nsonga kyenva mweraliikirira Kaweke ono ng'ensonga sigiraba. Ekyavaamu okweraliikirira kwafuuka obulwadde ate ne kifuuka ekirooto okutuusa lwe twafuuka otulo. Ne neebakasa ate nga ntunula okutuusa Kaweke lwe yanzuukusa mu ddoboozi lye eribereega nti, kyokka tomusanga omanyi? Ko nze okumanya ki? Ko ye ntya tetusaana kumenya lunaku luli lwe tulagaanye ne Mawangala okugenda e Kabuubiro okuyigga enkofu. Olw'okubanga nali sikyetaaga nnyo kwogera na Kaweke ono, namuddamu mu kumweggyako ne ŋŋamba nti weebale nnyo okunzijukiza naye mbadde seetaaga. Mbadde seetaaga kunzijukiza.
kino teyakitwalanga kikulu kubanga bulijjo twateranga okusaaga bwe tutyo bw'atyo n'agenda ng'aleeta ebintu ebyokwogera ebirala kyokka byonna nga mbisambajja kubanga byali tebinsanyusa n'akatono era okutuuka entinda kwanzija ku muggwa. Essuula ey'okubiri nayo bwetyo bwewedde. Essuula ey'okubiri bwetyo bwewedde. Kansuubire ofunyemu ky'oyiga oba oli awo. Naye nga nkusaba ogende ng'ogoberera ekitabo kino. Ojja kuyiga omukwano kyeki kubanga bagamba nti tukirabye ne mu katabo kano nti gw'olya naye enkejje enkalirire yakuyita dduma bikalu. Ojja kumanya ensonga z'engeri ezo. Nindirira mu ssuula yaffe ey'okusatu egamba nti ŋŋenda okuyigga enkofu.